Omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewera agamba nti si wakuzikiza oba banaamukuba banaakola batya, ye agumizza abantu be nti bannange tuli kimu era tuli kitole. Nze wendi nja kubanga nkola ki? Twajja kulwanirira ddembe ly'abantu, tebajja tutiisatiisa era tujja kulwana paka mission Entebbe mu Ntebe tugikuzizza. Bino nno abyogedde abaddeko nga ali mu maka ge nga abawagizi be bamukyaliddeko okubanga oba oli bamukubaguza n'okumuyozaayoza okubanga Mukama yamulinda n'asimatuka ebyaliwo, era bagambye nti nga mukimanyi mubatasobola kukowa tuvola abaana bo bakimanyi balaba nti ekyokuddamu kyakuntebula butemuzi ne batamanya ate ne baba bandemudde atawo mba ntandika butandisi n'okubasaba mulemere ku mazima tewali kyamaanyi mukozese kamera zammwe ne bwembeereyo mu kyalo ne wabawo embeera yonna kozesa kamera ekyobugagga ekisinga kikyokulwanyisa kyetusinga mu mulembe guno. Bamujjukira poliisi yavayo negamba Kyagulanyi yaseeredde n'agwa, era singa tewaaliwo bakamera nga balaba buli ekigenda mu maaso, kubanga be bavuga zi rediyo be bavuga zi TV bandibuukiza abantu obulimba ng'era bwe mmanyi bwe bakikola akatyo dependinga nnyo ku social media. So mukozese Obwakabaka obwo bulimba mubusangulewo, obuvunanyizibwa mu butwale nammwe, kubanga tebalina kye basobola kukozesa okutulwanyisa okugjako obulimba. Ate obulimba bwangu nnyo nnyo okusangula, weeru butambula mangu budduka mangu kuba buba bwewunyisa, ne bw'oleeta amazima gaba g'amaanyi era gabusangulawo. Mugende maaso nga mulaga ekifaananyi ekirungi, abakulembeze mugende mutuukirire abantu, ffe tutambulira ku maanyi g'abantu. Sibya kuba nti akatenze entujiri ya pulezidenti katenze kwa maanyi g'abaki mugende tuukirire abantu mubafunemu obwesigwa bajja beesiga nga balaba ku bikolwa byaffe. Mu bantu banaaba bakwesiga naffe tujja kufuna ensonga nga bakulembeze okwesiga. Era kimunjogeza nnyo ate n'abawagizi be mwattu nabo beewera bagamba nti ku Bobi Wine kwe bafiira kagwake keetonye, naye banaakola batya we bali okubanga batuuka ku Uganda empya. Kyagulanyi our president tonanaanira kiddemu. Kyagulanyi kana wamwe okutenyeenya dabe owapinamu abantu wano. Kyagulanyi yoyo omubwati basabo ne bannyabo, nsanyuse nnyo okubalaba. Nsooka okwaniriza bakulembeze bannange abatuuse, ssentebe w'e Bukakkata, kansala waffe okuva e Bukomansimbi, kansala Tubbi, saawa yonna ajja kulangirira ekifo ekituufu wayagala. Omukulu ono yeteekateeka kujjayo mukyala gwe bayita kuteesa ebukoma esemba buleeyo, atukwatidde kaadi yaffe eya National Unity Platform. Omukulu ono munnamawulire wa pulezidenti ababeera ku online bonna be mulaba bakuba amawulire g'enkyukakyuka, Paulo Musisi. Bamidiya Fulatanisi mwena mbaaniriza abafuuse olunaku lwaleero. Mubadde temwamubuuse kintu era muli live bakulu mwefuge, naye ate era ensonga ngenda gibawa mu bufunze. Saababuulidde nga mbayita olwaleero lwawukana ku lwa bulijjo n'ennyambala ndowooza eyawukana. Tetuli bafuutu soja, nazambalidde ku mugongo nga fuutu soja, neŋŋamba tetuvanga mu ddoboozi nga bannamasaka bukya batemula pulezidenti waffe. Kinsonga lwaki muli wano mutekola statementi amanye abantu b'e Masaka abalonzi ab'okugulawundi bwe natemulwa bali happy oba banyiiga. Mugenda kimulaga lwaleero.
kati okyo kyenjagala yensonga lwaki mukola ki era owa kamera nkusaba obatunuzeemu abantu bano soke mbabuuze tubakwasa n'ebipande byabwe mulage pulezidenti waffe nti muli baki ayinza okubeera eyo nga ye nga mwe mwasanyuka ekikolwa ekyamukola ki ekyamutuusibwako luno lwalukana ku nkiiko za bulijjo era yensonga laki tetugenda kudda wano bannange mbasaba kalu ng'omuduumizi wammwe nga tiimu yammwe tugenda kukola sitetimenti nga bannamasaka ku nsonga eyaliwo nti tuvumirira nase kuvumirira ebikolwa byakola ki si yensonga eyo enkulu basebo ne banyabo lwaki mukola ki muli wano ababodaboda mwena abantu ab'enjawulo nayagadde nnyo muveemu amaloboozi nsaba mukakane muwulirize tubogerera nnyo oluusi ffe ng'abakulembeze naye mwe ne mutavaamu ki twagala muveemu amaloboozi gammwe abantu bano bagenda gakwatanga gammwe nga mulaga ettemu eryo nga muvumirira ekikolwa ekyatuusibwa kwani ku pulezidenti yensonga lwaki nabagambye nti eddakiika 3 zokka nga tuli wano tewali nsonga ndala n'olwensonga eyo bwe mumala okukwata ebipande mabuulire ekiddako twatandise dda bannamasaka abaddala be bano boolaba wano sharinga vidiyo eddoboozi lya bannamasaka liveeyo va ku bali ab'ebibwanika bayogera nga tebalabika bannamasaka baabano babigaanye bannamasaka si basanyufu n'okukwata pulezidenti amasasi ekyaliwo bannamasaka babigaanye polisi bannamasaka babigaanye tuli bamativu nga banna NUP ekituufu oba tebaagala bagamba kyeyalinga vidiyo bannamasaka babigaanye baagala polisi abasirikale abatemula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwe bavunaanibwe bannamasaka nga bakulembeddwamu Honorable Nannungi n'aba Bukomansimbi nabo mazima bagamba bannamasaka mazima mazima kyeyalinga vidiyo bannamasaka babigaanye balaga butali bumativu bwabwe ku kyokubanga pulezidenti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yatemulwa mu bukambwe yatemulwa mu ngeri embi ennyo n'akubwa bavuddeyo n'ebipande byabwe simanyi kiddako oba bagenda ku sitwiti oba bazzaako ki boogera ekigambo kimu nti muve ku pulezidenti waabwe eddembe lye nga munnayuganda omulala yenna tufugira mu Katengo twagala kulanga butali bumativu Kyagulanyi n'ensi ye oba siye tuli bamalirivu ati mugamba yogera gwe munyiga kati mutunyiga ensi erirabula esebo twagala okumanya ensonga lwaki ssente yaffe ey'omuli w'omusolo ekozesebwa ate okunyigiriza ffe bannansi ssente eza
zandibadde zikola enguudo muzifulamu mundu ate kunyigiriza ffe bannansi bannayuganda tukoye okunyigirizibwa mutugambe tewali akkirizibwa kuvuganya gavumenti eno tukimanye emba mwasaaba byobufuzi ebyokuvuganya mutuwe eddembe lyaffe mulekerawo okubonyaabonya pulezidenti Kyagulanyi Kunga Uganda, kunga! Kunga Masaka, kunga! Kunga Kyagulanyi, kunga! Kunga Uganda, kunga! People power! Our power! People power! Basebo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero nga bannamasaka abasuubuzi ab'enjawulo okuva mu butale abatunda amanda abatunda enku ababodaboda ebiseera ebisinga abakulembeze tubadde tuboogerera naye ku luno nabo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu abantu bano poliisi omulumbaganyi bwe yatuusa ku bukulembeze waabwe bavumirira ekikolwa kino era ssebo Muzeeyi Museveni faayo weetondere bannayuganda okuba nti wabadde oyagala kukomya bulamu bwa mukulembeze waabwe abantu banyiivu era nga bwe mubalaba bakedde kwekunga mu kibuga Masaka ne kuleta Masaka yonna okuva e Bukomansimbi Sembabule abantu webali nga balaga obutali bumativu ku ttemu erikolebwa ku bannayuganda tuvumirira ettemu era ssebo pulezidenti waffe tukwagaliza okuwona amangu oddemu otabaale eggwanga onunule bannayuganda abayayanire simanyi ngeri ki gye tunakakasamu Museveni nti eno ensi si ye. Museveni yazaala ng'era ne Kyagulanyi bwe yazaalibwa nga balina abaana balabirira yadde asazeewo kumutta naye kusawa yeetyo tunnaba kukakasa nti Museveni twagala tukuwa obubaka buno bannayuganda bakoowa Kyagulanyi gwe baagala ate era gwe baalonda mu ngeri y'emu nze nva Sembabule esembabule gye nva ebikolwa ebyo tebitusanyusa naali badde nkusaba walivuddeyo n'odda ku ludda lw'abantu n'omanya ebiruma abantu ne weetondera ensi otufuga mu mbeera embi emisolo miyitirivu totuyisanga bwantu n'abantu be balinamu essuubi ate n'odda mu kubayisonabo bonna bali mu makomera baana b'abantu ng'era nabo boyina ababo nabo balina ababazaala abali mu makomera ate weetondere pulezidenti w'eggwanga Robert I would like to inform Mr. Museveni that this country is not yours. This country was given to Ugandans by God, not you. Therefore, I'd like to request you kindly be mature, apologize to Ugandans, apologize to the president of people, Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are tired of this kind. We are tired of this kind of treatment, the way you treat Ugandans. After all, we are tired of you. You cannot rule us for more than 40 years, and then you think that we have to always praise whatever you are doing. Yes, I'm from Sembabule, but people of Sembabule, people of Maogola North, I'm speaking on their behalf. We are tired of the way you treat people. We are tired of every improper treatment you treat to our Ugandans. Okay. Era tulagira President Museveni n'abakuumi be abeeyeetonera ku President waffe ne tumulaalika
tatuleetera kukola tekitalina kukola ng'obudde obutuufu kubajja kubako nga nabannabakugu abeebukomansimbi banyiivu abeeyetondere bannabukomansimbi tukivumiriza ekintu pulezidenti atukikwagaliza okuwona obulungi fenga bannabukakkata tuvumirira ettemu erituusibwa ku bannayuganda ate n'okusingira ddala omukulembeze waffe gwe tulinamu essuubi era gwe twalonda tusaba mwami Museveni n'akabinjako mwekube mu mutima mukome okutulugunya bannansi kubanga eno ensi Katonda yagituwa si yammwe mwekka naye ensi yaffe ffenna nga bannayuganda. People power. Dear President Museveni, we kindly request you to stop these illegal arrests on Ugandans. More so, the president of the National Unity Platform, who was recently tear-gassed by your officers and he was injured, sent to hospital. However, some people who we think that come from primitive families came up on social media platforms challenging it because we know that these people are paid by the government. We call upon Ugandans to support massively His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in the coming elections. Fenga bannabukakkata, bannamasaka, bannabuddu, bannayuganda tuvumirira ekya gavumenti ekulemberwa mwami Museveni okutokyalinga n'okutulugunya bannayuganda nga juzi bakubye pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era naddusibwa mu ddwaliro ng'ali bubi. Guno si gwe mulundi ogusoose naye guno mulundi gwakuna nga beegezaamu okumuggyawo. Kale tubasaba mukomye ebikola bino nga bannayuganda tebanneekyawa kubanga omuganda agamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kati nsagenda kudda mu maaso wano kati ngende nga bakwata mpiteko bakwata ekigere nyamutambule okusaasira kwange eri pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu olw'abano abasajja byebyo munnange sijja kubanga ate nsuukakaawo naye nga tulina amawulire mangi nnyo genja okubanga nkomawo nago tovaawo.